Okay muntu wange nyongera okwebaza egyo gyonna gyotuusaako engalo nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Olunaku olwaleero ndi mu district y'e Butewo eneebeera Eastern Uganda. District eno yava ku Palisa district. Ndowooza weemala okubeera Palisa ekitundu kino kyali kitwalibwa Bateeso. Twali tukimanyi ng'ekitundu kya Bateeso. Kati wano wendi kino kye kijja ky'omuyimbi ffe twamukazaako erya Benenego naye nga ndaba Abu Nenego Nasuwa, muyimbi omu ku bayimbi mu bitundu bya Eastern Uganda eyali asinga amaanyi. Omuntu yenna w'obanga osobola okubeera ng'ojjukira Radio Uganda naddala Butewo Channel, kubanga wano wendi okuva wano okutuuka wali e Butewo ku radio oba ku mulongooti, kubanga kati waasigala mulongooti, si kyekyo, waasigalawo mulongooti radio, ebintu byafa byakyankala ne bya Uganda mubimanyi. Kati omwami ono zino ze ennyimba z'omukulu ono ze zaatukuza. Kale bantu bange mwena mwene gye muli, ndi mu kitundu kyanyu. Nze nabakobere nti njiza kutambula mu bitundu eby'enjawulo mbe nga nsobola okubatuukako. Kati ndi n'omwami ono ogwendi naye nga ndikwako musugiryaku abasugiryeku oba oli awo tusobola okuba nga tumutegeera, twamala okumutegeera ate tuzwe twayongereyo mirimu egindi. Sseruganda, Oluganda olutegeera? Agambye nti Oluganda talutegeera. So ono ongambye ye muzeyi taata? Taata wange muto. Taata wo muto. Okay. Ennyimba za Benenego ziyina kye zaagasa ekitundu kyammwe naddala nga wano ewaka? Teziriiko saa zino mugaso okuba nti yafa. Obudde buno tezirina mugaso. Gwe zigata mubeerawo ne muddamu oziwulirizaako? Tuziwuliriza. Mugenzi Benenego, ekitone kino eky'okuyimba yakijjawa? New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okay muntu wange nyongera okwebaza egyo gyonna gyotuusaako engalo nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Olunaku olwaleero ndi mu district y'e Butewo eneebeera Eastern Uganda. District eno yava ku Palisa district. Ndowooza weemala okubeera Palisa ekitundu kino kyali kitwalibwa Bateeso. Twali tukimanyi ng'ekitundu kya Bateeso. Kati wano wendi kino kye kijja ky'omuyimbi ffe twamukazaako erya Benenego naye nga ndaba Abu Nenego Nasuwa, muyimbi omu ku bayimbi mu bitundu bya Eastern Uganda eyali asinga amaanyi. Omuntu yenna w'obanga osobola okubeera ng'ojjukira Radio Uganda naddala Butewo Channel, kubanga wano wendi okuva wano okutuuka wali e Butewo ku radio oba ku mulongooti, kubanga kati waasigala mulongooti, si kyekyo, waasigalawo mulongooti radio, ebintu byafa byakyankala ne bya Uganda mubimanyi. Kati omwami ono zino ze ennyimba z'omukulu ono ze zaatukuza. Kale bantu bange mwena mwene gye muli, ndi mu kitundu kyanyu. Nze nabakobere nti njiza kutambula mu bitundu eby'enjawulo mbe nga nsobola okubatuukako. Kati ndi n'omwami ono ogwendi naye nga ndikwako musugiryaku abasugiryeku oba oli awo tusobola okuba nga tumutegeera, twamala okumutegeera ate tuzwe twayongereyo mirimu egindi. Sseruganda, Oluganda olutegeera? Agambye nti Oluganda talutegeera. So ono ongambye ye muzeyi taata? Taata wange muto. Taata wo muto. Okay. Ennyimba za Benenego ziyina kye zaagasa ekitundu kyammwe naddala nga wano ewaka? Teziriiko saa zino mugaso okuba nti yafa. Obudde buno tezirina mugaso. Gwe zigata mubeerawo ne muddamu oziwulirizaako? Tuziwuliriza.
Mugenzi Benenego ekitone kino eky'okuyimba yakijjawa? Simanyi kuba nange nali ndi mwana muto sinaba kuzaalibwa. Wali tonaba kuzaalibwa kubanga wuuno ndaba yafa 1991 ekitegeeza emyaka gigenderedde bukyanga agenda asatu nga mu kintu. So bantu bange ono mwana alituka nti enyemba gya Benenego obwire buno tijikagibagasya kubanga n'okugizanya nti tibagizanya. Naye buzibu ki obuli e Uganda kubanga ebitundu ebyenjawulo yonna gye mbalazeeko mbalaze nti abantu bano bakola emirimu. Ono yazimba Eastern Uganda, twakulira ku music ow'omukulu ono Benenego. Era we nkugamba nti Eastern Uganda omwami ono ye yali asinga okuyimba. Omuntu omulala aliwo ku mulembe guno ayinza okulowooza nti mulimbye, naye afe abakimanyi tukimanyi enyimba ze nga tuba tuzirinze. No, nze ng'omuntu Okalebo wali omaite eyaweereryanga ku Radio Uganda Butabo Channel yakolesanga lulimi Lusoga. Maite Wawale kaliro ng'oli kujja wale na Waikoke kuche na Waikoke na fisa okwo obwire n'atuukawo okwo. Naye oyo ye yanjagaza amawulire nga nkyali muto ng'ewaka bankazaako Kalebo akola ku Radio Uganda nga simanyi nti buli kya nange nemba nga nkola ebintu nga bino. Nte ontegeeze lyeku nti amagombe gano mwikwa kubanga mugakola musuubire gakola plan eriwo. Mbona okugundi oku TikTok plan eriwo ko Bluesman yana izirekan ne group ye yana naizana kwa atali bakola magombe gano tulingano Bluesman n'abaganda baisu mwena abazwa omukiketezo kine kyebugwere nsuubira guno bino bya bintu bitono ebyo mulina okola bano yabazaiza banyu bano yababaleteera okubanga mutaka o music yono. So muganda wange nze gwange mpitire kwano bubitiri enzwano ndikweyongerayo petete ewa Fred Maiso. Fred Maiso maite maite eba muzikire lwemba kyolwa Fred Maiso lusinga okunyumira kamuli kaloza ekimuli kyaloza osobola otuwamuka kapera ate kati okunyemba ja muzeeyi ya Benenego kuwamuka kapera. Okay, kati nga lwemba ki olusinga otegeera? Sente mugandao sente mugandao nani sente mugandao sente mugandao nani sente mugandao nalaga ngoma jidu ntoyo mujanjabi ndabo kusaini ntoyo mujanjabi ndagono Zainabu ntoyo mujanjabi kombe nkali kumancha ngo ulwaire sente. Okay, kati wali olwemba Mwalimu Sowedi lwolu maite lulira naye Mwalimu Sowedi akali aliyo yafa bampayire mpoze ya Mwalimu Sowedi nabutya omugenzi Benenego yasalire amteeko mugali mu nkumu. Anti baganda bange fe ebitundu bya Uganda ebyenjawulo bina music abitwala nti kati fe wogenda ebusoga ife tukubambaire ebuganda tugayita amadinda ate eno wojeno mu gundi waliwo akadongo kano simanyi mu Buganda bakayita batya naye gali mu ebusoga tukeeta gali mu nkumu kati ono omukulu yendongo eje yali akuba kawola nti ebuganda tuina engoma enganda kati ezeza ba Ibrahim Bayise ba God Mwambala kati nono ono ejjajja wa music mu bitundu byeno. So muganda wange nsaba osiibuleko abatubona. Malina sigaire nze ngo Benenego gibagulikire moyo ngandi mwana mugandae. Yes sir. Okuzwana mu kitundu gibete kaberekeke muluka gwe Petete district ya Uteu. Nze mendi kusawusa yo Bluesman bazo bakolo mu nice one. Oko ola baganda taga na bako nakafana nyiko nangali kuko nakafana yene ero muntu jaiza natuka taabo yali mwembe no muntu kwa George twasubira mu kusubira mu ni alo msaize kitiwe manga nyembeje ekale gitunde igwanga ona pozi kati wano bugwere muli na radio station izikinaki kubanga challenge ekale ekola challenge yaigairewo then ene yegundi ye kadama bajeta batya sagi na radio tukwesa gudaka ugwere. Okay.
So management gino emirimu gye mulina okuba nga mukola enyemba gy'abantu abo gireme ku fading out olw'okuba nti muli kwaba ne generation eriko music oyo yalina niche ey'enjawulo eno omu bantu. Nsaba tweyambisye omukisa guno omusic ono tumwirye omu bantu. Kale baganda bange bwentyo bwe ndabise olunaku olwaleero ndabikiddeko wano era n'abagamba bino ebintu okutambula si nti mbinoonyaamu ssente, nkola ekintu oba oliawo Katonda ayinza okuba nga kino kiyampa oba gwe mulimo gwe yantuma okubeera nga nkola nga woolaba Benenego Nasuwa omulimo gwe yakola ogw'okuweereza nti wuuno omulaba alabika teyagufuna namu naye nga kitone kyekyali kikola ki kyekyali kimutuma. Kati nange abamu bayinza okulowooza noonya views noonya likes, ebyokola bibeera bingi ate nenkakasa nti okuva gyembeera okutuuka wano olugendo luwanvu ne ssente eziba zisaasaanyiziddwamu nazo zibeera mpitirivu. So waliwo abamu anoonya likes anoonya ki. Waliwo omwana w'omuyimbi nno twatwala obudde n'enkoola abantu okuzimba ekijja ekya maama we, naye of recent alina ebigambo ebikyafu bye yali afubutuka, naye simunenya kubanga ndowooza aba famire baamutuuza ne bamugamba ebyo we muba nga mulina obutakkaanya mu famire bwandibadde bwammwe. Ffe tukola ku buweereza, kyekintambuza okubeera nga ntuuka wano. Ndi ne kye mbasabireyo era mu bayirawo nimuneekanga nga nkolere ki. Abantu bangi mu Buganda nga bagamba ebusoga teriiyo bayimbi, kati nzuuno ndi waffe nze ni ozeiza babazaala Kalampete. Kalampete omaiteho? Kiri mu Kibuku. Kibuku district. Tuzwa Kalampete gye bazaala ozeiza omukyala azaala baba. So bantu bange ennimi zibadde mpitirivu naye olw'okwagala okubeera nga ngatta tusobole okubeera nga tusobola okutegeerekeka kubanga Abaganda kwe bali, Abasoga kwe bali, Abagwere kwe bali ne kabiras ez'enjawulo. Kale bwenti bwe ndabise ate tusisinkane Petete ewa Fred Maiso eyakuyimbira ekimuli kya Looza. Ebitone weebiti Mukama Katonda wabigaba. Kati fumiitiriza Fred Maiso nti baafubutuka eno n'agenda e Kampala n'akuba oluyimba beesisuubira nti waliwo omuyimbi ayinza okujja mu maaso eyo n'akuba oluyimba nga lusinga olwa Fred Maiso. Program ngiweereza muto wange Kikomeko Abudu yeekolera oba Jeno Itongwa. Kimanyi oli ku mirimu egy'okubeera ng'onunula eggwanga naye bwetu twatandika ebintu bino. Mukodomi wange Muzeyi Kabyanzo, Baba TV, Baba Radio, program Kadongo Kamu. Ndi eno muna ndi wa Benenego. Tanga mukuku obwembe obwo mu programu abantu basobola okuba nga babutegeera. Then emboozi tebankadde munange bwene nti bwenkoze abangoberera mwenna n'abo aba sponsoring projects zange ku mitimbagano gyange egy'enjawulo. New Subs Fashions ku Sunset Arcade, that's Wilson Street. Tulina Kikaya College and Vocational School bali Bulenga. Tulina Plan B Records eri Mubende ne tubeera ne B is a Hotel and Bar bali Nsagu. Then tulina Amas Closet, Photops and more. Kati nammwe abeetaaga ebya Kadongo Kamu musobola okuntuukirira ng'omuntu bwe ndabise era mbasaba nti mwongere okungoberera. Nze sigenda bakolera mboozi ziwemula ezo mujja zinoonya ku balala. Nze ogwange ngenda akola bino. Bangi bagamba lwaki obeera wakugu katambula mu bijja. Kati katukulinde naawe bakuteeke wano bakutwale ewammwe obeere mu lusenke nga teri alinnyayo. Kale amadiini gano tugaagale naye galeme kutujja ku nnono. Okay, kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. Amas Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Ground
Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan